Akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina kya National Unity Platform NUP katandise okukwata empapula ez'abeegwanyiza okukwatira ekibiina kino bendera ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga mu kalulu ak'omwaka ogujja. Mu bamu ku basoose okujjayo empapula okukwatira bendera ya NUP ku bwapulezidenti ye Robert Kyagulanyi Ssentemu Bobi Wine eyakikwatira bendera ne mu kalulu akawedde. Akakiiko kano kakakasizza nti ebiwandiiko ebireeteddwa Kyagulanyi bituufu era kaakano kalinze bwe wabayo omuntu omulala ayina eyeegwanyiza ekifo kya pulezidenti naye aleeta empapula ze. Robert Kyagulanyi Ssentemu bw'amaze okuwaayo empapula eziraga obwetaavu bw'okukwatira ekibiina kino bendera agambye nti kimukomezaawo mu lwokaano lwe lubimbi lwe baatandikanga ekibiina ekyo okukwata obuyinza bw'eggwanga. Kyagulanyi Ssentemu akikaatiriza nti tayinza kutuula butuuzi ng'abantu abamuli ku lusegere bangi bafudde n'abandi nga bali mu makomera. Oluvannyuma lw'okwefumiitiriza ennyo n'okwerowooza n'okwogeraganya n'abantu b'enjawulo nammwe mikwano gyange nate ku mulundi guno nsazeewo omulundi ogwokubiri okwewaayo nkwatira ekibiina kyaffe fulaga bwa pulezidenti bwa Uganda. Njagala manye baganda bange nti si kinyumo, si kwagala nnyo, si kwagala bitiibwa oba tutumu, naye waliwo olugendo olutannaba kuguka. Olwaleero mwandibadde mondaba ne baganda bange kuba buli bwe mondaba wonna Edi Mutwe ambeera ku sayidi oba ebiseera gye bivuddeko nga Edi Mutwe bw'abaawo ku security kubaako abantu nga bamacete nyina ne mikwano gyange mingi. Bw'atyo Kyagulanyi asabye bannakibiina okumuwagira afune kaadi y'ekibiina ekyo avuganye ku bwapulezidenti bw'eggwanga. Okutujjukiza ffenna nti waliwo olugendo olutannaba kuguka, waliwo unfinished business. Bangi baali baagala tubiveeko ne twagana okubivaako kubanga tetugenda kuwanika paka nga tutuuse ne twagala okutuuka. Okusalawo olwaleero nsoboleyo era baganda bange mwenna aba National Unity Platform mbasabe obuwagizi. Singa munankwasa flag okubakiikirira sigenda baswaza, sigenda batiiririra. So bwe munaneesiga baganda bange kakasa kijja kuleetera ne Uganda yonna okuneesiga era nkakasa nti obuwanguzi tujja buleeta pozi nga twegaseeko okulwana kwaffe ffenna ne kaweefube waffe ffenna tulabe ng'obuwanguzi bwaffe tetukoma buwangula wabula nga bulangirirwa. Mu ngeri y'emu omumyuka asooka wa Ssaabaminisita w'eggwanga era minisita omubeezi ow'ensonga z'Ekkalamojja Rebecca alitwala Kadaga naye asunsuddwa olwaliro okukwata kaadi y'ekibiina kya NRM okuvuganya mu kamyufu ak'ekibiina kya NRM ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kamuli. Kadaga era ategeezezza nti ekimuleese okuddamu okuvuganya mu lwokaano lw'obubaka bwa paalamenti n'okwagala okuvuganya ku ntebe ey'obwammemba ku lukiiko olufuzi olusalirawo ekibiina kya NRM oluyitibwa Seeke kwe kwongera okutuukiriza by'atannaggusa bye yasuubiza abalonzi mu kisanja ekigenda okuggwako. First, I want to see the Jinja Airport become an international airport. We have started construction, and I hope that within 4-3 years we shall have an international airport so that we are able to have more tourism, more trade, more business on that side of the east. I also talked to you about the ferries and the great weather. Okusunsulwa kwa Kadaga kujjidde mu kiseera ng'okusunsula abaagala okukwata bendera abaagala okuvuganya mu kamyufu k'NRM okufundikidde olunaku olw'omusanvu okwetoola eggwanga lyonna. Abamu ku bajjeeyo abamu ku basunsuddwa olwaliro okuvuganya mu kamyufu k'ekibiina ekyo kuliko Sharon Nassolo Umutoni ayagala okukiikirira abavubuka mu bitundu bya Buganda ate ne Alhaji Nuhu Kalyesuubula ayagala ekifo ky'omubaka wa paalamenti owa Busujju mu disitulikiti y'Emityana. Kayesu Beth ayagala ekifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Wakiso. Kabagambe Nicholas ayagala ekifo ky'omubaka wa Kasanda North ne Samuel Otuba ayagala ekifo kya Kumi County. Sharon Umutoni nga ni mukulembeza abavubuka okuva ekiboga nga navuddeyo oba neesowoddeyo okujja okuyimirirawo ku kifo ky'omubaka w'abavubuka mu Parliament Uganda region or gye tuyita Central region. Our main agenda bases on 3 or 4 major priorities. 1 is rampant youth unemployment in this region. 2
is the access to quality education. Bannabusujju balina ennyota ya bintu bisatu. Ennyota ensooka ya nguudo, ennyota ey'okubiri ya amazzi mu busujju tetugalina, ennyota ey'okusatu masannyalaze. Kumi byonna gye tubadde n'omubaka waffe Nsamba teri kyali kikolerwako omukulu. Ssentebe w'akakiiko k'NRM ak'ebyokulonda Dr. Tango Doy ategeezezza nti abantu 1910 baakasunsulwa okuvuganya ku bifo by'obubaka bwa paalamenti ne bassentebe ba disitulikiti. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakukyusibwako Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lye tusenyesa nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Buli muntu wa ddembe okujulira nga munnamateeka Abdallah Kiwanuka bw'annyonnyola. Mu mateeka omuntu yenna abeera asingisibwa omusango mu kkooti oba gwa naggomola oba muntu ku muntu abeera wa ddembe okujulira mu kkooti eddako obanga obadde mu kkooti ento oba gye bayita Magistrates Court obeera wa ddembe okujulira n'ogenda mu kkooti enkulu bw'ova mu kkooti enkulu ate oba tomatidde ne weeyongerayo mu kkooti gye bayita ejulirwamu oba Court of Appeal ate era bw'oba tomatidde ne weeyongerayo mpaka mu Supreme Court. Nabe ayongedde okugwa mu kibiina kya Justice Forum Jema abakulembeze b'ekibiina ekyo okuva mu disitulikiti 53 bwe baabulidde ekibiina kino olwaleero. Bano balumiriza abakulembeze b'ekibiina ekyo okutunda ekibiina kyabwe mu kibiina ky'NRM ekiri mu buyinza n'abandi okweremeza mu bifo byabwe. Kinajjukirwa nti obukulembeze bwa Jema nga bukulirwa Asumani Basalirwa bwasalawo okweyongeza ekisanja era abamu ku bammemba abaali bamwesimbyeko ne bayitibwa mu kakiiko akwasa empisa wabula bano tebagendayo. Akulembeddemu banne era ng'ono yali omwogezi w'ekibiina kya Jema Abdunulu Kyamundu ategeezezza nti basazeewo baabulire ekibiina ekyo bagende beegatte ku bibiina ebirala ebyagala okuvuganya gavumenti. Twabulidde ekibiina kya Justice Forum oba Jema. Kino tukikoze oluvannyuma lw'okwebuuza abantu ab'enjawulo tulabye nga ebyo bye tukkiririzaamu tebikyasobola kugenda mu maaso nga tuli ne bannaffe tulabika amakubo tulina ganjawulo era tusazeewo tubalekere ekibiina kyabwe. Wabula Ssaabawandiisi w'ekibiina kya Jema Muhammad Kateregga agambye nti bano baalwawo dda okwabulira ekibiina ekyo kubanga empisa zaabasukkako dda. Baalwawo kubanga empisa zaabwe tezibasobose kubeera mu Jema. So ekibiina kibeera ne entry ne exit. Tubabanga basazeewo okugatta ku bibiina ebirala tubaagaliza emikisa emirungi gye balaze era tubaagaliza babeere nga batambula bulungi. Situbalinaako buzibu omuntu ekibiina kirina olujja oluyingira n'olufuluma. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377. Bali wamu ne Simba Pain Balm. Omutwe gwe gukuluma oba obulumi ku mubiri. Awakuluma simulawo Simba Pain Balm okakkanya obulumi. Musange mu matundiro g'eddagala gonna. Simba Pain Balm yakakasibwa National Drug Authority. Omwami wa Kabaka w'essaza Busujju Kasujju Israeli Lubega Maaso ayanjulidde bannabusujju ttiimu yaabwe kabiriiti egenda okuvuganya mu mpaka z'amasaza ga Buganda ez'omupiira ogw'ebigerezo omwaka guno. Kasujju Israeli Lubega Maaso ttiimu eno ajanjulidde ku kisaawe ky'e Kakindu era Busujju ezannyemu omupiira ogw'omukwano ne ttiimu eyawamu eya Mityana Select Busujju n'egwangula ggoolo emu ku bwereere. Kasujju asinzidde mu kisaawe Kakindu n'asaba bannabusujju okuwagira ttiimu yaabwe mu ngeri zonna ezisoboka era balwane ennyo n'okukoma ekitiibwa eky'empaka z'amasaza. Ttiimu maneja wa Busujju David Lukyamuzika Lwanga era nga mbaka wa Busujju mu paalamenti
asabye bannabusujju okwewala okuzannya ebyobufuzi ebyawulayawula mbawagizi naddala ng'empaka zino ziri ku musingi ogw'obumu. Busujju mu mpaka ez'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno yateekebwa mu kibinja Bulange omulina amasaza okuli Buddu, Gomba, Ssese, Busiro ne Buluuli. Busujju tewangulanga ku mpaka z'amasaza ga Buganda wabula yakwatako ekifo ekyokusatu mu mwaka 2016 ne mu mwaka 2018. Busujju egenda kuzannya omupiira gwayo ogusooka mu mpaka ez'omwaka guno ng'ettuuka ne Busiro mu kisaawe Kakindu ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno.